Eda ndaki kino katuchikole. Just kwanga no tulinawo tiimu bbiri. Side eyo tulina tiimu Dr. Kolozo. Ate side eno tulina tiimu Omugagga Akira. Dadi amazima amatuufu. Waliwo abaze ku mukolo guno nga si basanyufu. Nga bazze kusuuma. Bazze kugeya. Bagenda tumulaba n'afaanana. Katwagala kupiba. Tiimu eno ne tiimu eyo baani abasinga essanyu. Kati katukolewo tuti. Otwale empola. Dr. Kolozo. Yenda maaso akulira. Kati wuubirako tiimu eri. Awalidde ati giwubire. Chenda ku kikumi. Dr. Chukwa tuli ku tiimu ya Akira. Giwubire kompulira essanyu lyayo. Timu Akira Magia Mali. Amawulire mugendereko mudiro wano. Tubadde tugenda maaso mutambuze ku mukolo guno. Ate mukadde waffe ambasada wa Uganda Saudi Arabia Sheikh Gugwa natuuka nze nina kye mufaananya munnabugerere munnange ate mukwano nnyo gwa mukadde wange mukadde waffe Sheikh Gugwa wadde tonnajja emikolo nga gitambula mukolo guno abakunavu bangi batuuse dda A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
katika tumateneza basinga bave yao msenga mkwano manyira ziveyo yali namye tokusula mu garaji tekitufula mu motoka mazima kakati nsaba engalo ez'omuyiika okuva obuye no bazzukulu bakasujja engalo nga kyemugoba mukyagala taata eno ffe tulinga abawagizi ba Arsenal bwe batuuka tebasirika taata naddala nga be bali ku kimeeza kakati Dallas Juice leeta akalabo kange akandiriza omwana wange asooka kukalire asale ku pressure mu katundu kano nga Dallas wojja kalifalwanga all the way from Butambala ojje oyaniriza omwana wange Khalifa jakwaniriza omwana wattu الله بداية الأنفاس من أسفي عليه والنهر سائلين من صدمي gunokkorona ndokupasa Mungu anyweze ngusobole abamawulire 10 la hawla la ilaha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
omugalo mumuwe kumala abaana mukuba omugalo nga twaniriza omukyala asinga ebya ssente wuuya wandiika naye abantu njagala mbuuze omukama n'akuwa ssente nga zino n'oyamba abantu kati kyeke ngifunye ennamba Kurusumu muzatabewe no kyusiza wulira amazima Kurusumu neyaziza Kurusumu webala amazima Kurusumu nabonyakira mumuwe omugalo mulaba amazima Kurusumu nabonyakira mumuwe omugalo ulira ensonga Nabonyakira abawe kubampulira afuuza ensonga Esisi nagikunganya Nalengedde omwaka omugebe nga bamuleeta waliko omukono bakuwa omugalo ekizikitivu dayireta bakuwaka kuba okwata ekizike ekirone nga tukwaniriza kuba ssente kumanyo zirina noonya ekizike njagala genda mpolampola ankowodde kino tewali agaana mulabe amaziba nobeewo mulabe azitola neyanziza mwebala omulimu abatunda njagala mukwate ezino abantu